yali akyayina amalala ne Muteesa naye ayina amalala ne bakyabye ekintu tebagala beerage yes so kakati tolina nnyo byojja kunenya abaana b'Obote tojja kubanenya olw'ebyaliwo n'abaliwo kakati abali apaaki abalangu tobanenya olw'ebyaliwo tugende mu maaso ng'eggwanga ate akola ekyo n'osigala ku njawukana ezo kalina abanyobo bajja kujjukira babodegaadi ba Muteesa lwe baatemula abanyola endayiga mu katale n'abanyobo bagambe era naffe muli babi kakati ate n'abakonjo abamumbere bajjukire mu 63 abasirikale b'olubiri b'ettoolo abaatemula abakonjo Masaka yali goza ekyetera abano bonna bino ebyaliwo obuyeekera bw'abakonjo balwenzululu bali ekizibu kyali mpalana yaabwe n'abatoolo era abatoolo waliwo mu Masaka ne batemula abakonjo abaki y'empalana yaabwe n'abakonjo nabo bakyabiremeddeko era baatutemula ate abakalamojja n'abaki abaatemulwa emukula neba so ebyo byonna bibeerawo naye eggwanga lirina okugenda mu maaso tumuleke ekyo kigende mu maaso so kati Kyagulanyi wano aba yafunyeemu nnyo era singa babadde balina kyenkugambye obuzibu bwabwe butaba naboogerera bintu bino kiwaise think tank yes baali badde boongera obimatiza kati mu Northern Uganda singa ekyo kye boogerera ku mikutu gyonna kye boogerera nate nkwaniriza omulungi atulaba alaba DKTV Uganda we bali kubeera ku mukutu we bali kugoberera tulina Tyuli Ne Kasozi Philosopher bano batugenda banoonyanga buli we kyetaagisiza ate kati akaseera ke tulimu kaluluvaawo mpitewo akabbiya 26 kiriza gaana twetaaga abantu abalina entegeera ey'enjawulo twetaaga abantu abalaba ensonga mu ngeri y'enjawulo ne batutemera ffe tutasobodde kulaba bo ne batulagawo oba oliawo ne wali bwe tulaga biyinza okuba nga bijja kubeera byalamuko ne batukubirako ne tooki mu maaso akale manyi mwe mututeekateeka Kasozi gye tulagaga yakusinziira ku kino walibeera bwe bati okusinziira Tanzania we babadde ku Samia Suluhu twaliba bwetu twaliba wano mwetegeke naye kyonna kye kiri njagala tutunule ku Bobi Wine Kyagulanyi okuva yayingira mu bitundu bya West Nile ne Northern Uganda amaanyi gabadde mangi nnyo oba oliawo ku mulundi guli ayinza oba teyafuna chance etambula bitundu byonna ebya Uganda okubimalayo ku mulundi guno ayinza okuba ne chance eyo maybe budde bwe buyinza okumutimawa bana bakoka bina kuwasigadde ntono nnyo tugeraganya ne district eziri mu Uganda naye ayinza okuba nga alina chance y'okutambula ebitundu byonna ebisenga newankubadde alina restrictions ku mulundi guno byatuuse mu bitundu bya West Nile ebyo nkusooka yatandikira wano Busoga amanyi nnyo ate jukira Busoga oyo yagikola mu bulungi nnyo lyeri sina bulungi wabula yagikola bulungi ddala yes kakati leero ate ayingidde West Nile ate amaanyi mangi nnyo batugamba kati bebakyasinze n'okumwaniriza bwe yatandise okutambula nga yatuuse ne mu bitundu bya Buganda ebimu naye batugamba West Nile bebakyasinze okwaniriza Kyagulanyi kituufu olowooza amaanyi ge ku mulundi guno ayinza Busoga ayinza okwongera okweextendinga kuba ye Buganda kati tukyamudiskasingako yes akati Busoga tuyinza okugamba nti Kyagulanyi ayinza okweextendinga n'ayinga ne West Nile so kati okusooka okudda e Busoga ku luno yakola kalulu akawedde ekyakuba NRM entiisa bwe kyanga President Museveni awamba n'emirundi gye yajja nga yeesimbawo gwe mundi Busoga leero opposition lwe yamukubirayo abadde temukubangako opposition yafuna emitwalo gyalinga 43 n'obugwamu president n'afuna mitwalo 4 Busoga era nkugalayira mu kino Busoga egenda funa mu campaign zino bagenda zifunamu okusinga ekitundu kyonna ekya Uganda lwakuba nti it's a battleground state we twatuzenga ku America balina ze bayita battleground state nti Pennsylvania nti yawangula Pennsylvania abayina enkizo nene nnyo Busoga mu Uganda tetubeerangako na kalulu nga tulina battleground state mu byafaayo bya Uganda Busoga lwaki eri battleground state Buganda tegenda funamu mu campaign zino nnyo Kasozi lekana tegenda funira mu Buganda ate n'ekirala kyembalina idino okubuuza ojjamu otya Buganda nti eri battleground nga si Buganda ati Buganda lwaki tegenda kufunamu Buganda ku Kyagulanyi yagikuba percentage nene nnyo era Museveni talina nnyo ssuubi nti asobola ogirigeyininga yatwesonyiwa eyo yagita agezaako katono kulaba nti ayongerako ku nnamba y'obululu bw'anaafuna naye giwangula eyo essuubi talina Museveni for Buganda for Museveni yes kugezaako kulaba nti tuzza baatukuba bubi nnyo tukendeze ku percentage naye akimanyi tasobola kiringa ttiimu nga bakubye goolo 7
mu first half ne mutuuka second half buddakiika ya 7 nga tonnateebayo essuubi balikendeedde n'osigala ng'ononya golo 7 kakati awo otuuka n'ogamba kanwane butanyongera kuswala kukendeeza ku damage. Yes, kakati ne President Museveni kyakola mu Buganda kyovala atajja kuteekawo nnyo maanyi era aba mu Buganda tebagenda kufunamu nnyo mu campaign wano naye Busoga egenda funamu. Wetwogerera olwaleero yagenze kugulawo headquarter za Bwakyabazinga kuzizimba Museveni ali Busoga ebyo byonna lwaki abikoze mu campaign namulabeko kawo n'ekkolero lya Sitach lyatongoza ali kuba ebikajjo nabo aboogeredde tibannange biki afuba nnyo mu Busoga olw'okuba baamukuba entiisa ate nga bamusingira ku percentage ntonoko alaba asobola okuligaininga kyovola efuuse battleground. Buganda yo talina ssuubi si battleground bakimanyi Kyagulanyi alina monopoly mu Buganda kakati Busoga yegenda ofuniramu awo kati West Nile nayo yeefaananako bwetyo ku luno yalijja ng'efaananako bwetyo newankubadde nga luli eri tebaalabikirayo nnyo naye kusinza ku buwagizi obweyolese kakati ate okugjako ekinakyusa ekyo nti ne Museveni waanaddayo ayinza okuteekayo amaanyi mangi ku kyalabe Kyagulanyi kyakoze naye Museveni yaliyo naye naati ye watali yasobola okutwala abalala ne bakolayo ebyenjawulo n'asuubiza nga bw'ali incumbent so kaakati kyekyo ekiriwo nti Kyagulanyi amaanyi ge yalaze mu West Nile gakanganya abantu wano kuba bakirabyeko e Busoga tebaagala region ndala kuba singa kyawe yakeera enkya nabeera ne block vote oba region 3 West eyeba threat ne nomanya nti akasajja kakutte Buganda ayina Busoga ne West Nile nagigattako bayize balala nnyo mu byobufuzi bya Uganda West Nile ebizibu byabwe bingi West Nile oba wamu kubabonyebonye nnyo baabonaabona ku mulembe gw'Obote kubajjukira Obote Mulango West Nile bamadi balugubala ba alinga alu n'ebikibe bali nnyo n'Amini era we bawamba Amini mu 79 Uganda wano wetwa ye Masaka ekyasinze okuba ey'amaanyi bagiyita Ombachi Masaka Ombachi Masaka lwakuba abantu tebasugoberera bintu Ombachi Masaka yali dedire era ne tuvaayo okujogera ensi ekwatane ku mutwe bweti UNLF National Liberation Front we baamala okuwangula Amini abasirikale bo bonna badduka baddayo waabwe West Nile baddukira waka kaakati ne bamanya abasirikale ba Amini baali batendeke ebisajja ebyo ne babagamba mwenna muze mundu zammwe tugenda kubateerawo rehabilitation tubalabirire n'ebiki bonna ne bakuŋŋaana abasirikale kumpi nga 1500 ne bakuŋŋaanira ku ssomero ly'Ombaki kumbe bano baba battaba government y'Obote Obote UNLF yali nga bakawamba deni kutugenda mu kalulu k'ekinana so government by then ndoza binayisa balule be bali waawo UNLF naye nga gundi military commission wa Paulo Muwanga bani be bali waawo be babikola batta abantu ba West ne wogendeyo kakati kusome Ombaki waliyo ga massive grave bagateekako n'enkokoto baba kuŋŋanyizanga mu kirasi ne babokyeramu ne babakubaatira mu gwe ate ensi babifaako abantu tebaagala kumanya bintu bino tujjakawo obudde Ombaki Masaka so kaakati abantu abaasigala be badduka ne bagenda be ba Moses ali bamuze baani ne bamanya nti tetuli safe ne batandika obuyeekera era we wava endagaano ya Museveni ne Moses Ali yes nti Obote yadda mu kulembeze Gaddafi yali tayagala Obote Gaddafi nga sponsoringa bonna kuba Amini yali munneewe abanasobola okuwamba Obote Gaddafi ya sponsoringa Museveni nga sponsoringa ne Moses Ali n'abagamba bonna nti mwenna ngenda basponsoringa anakwata obukulembeze munno naye abadde alwana muyingize mu gavumenti yo Moses Ali webona nga gwo okuta obukulembeze Museveni naye abadde akola omulimu muleete mugabo Museveni onoba gwo okute Museveni yakirespectinga yeye ndagane neza Moses Ali mu bukulembeze yes kuba baali bayeekera bamaanyi nnyo nga batya nnyo Obote ku bye babatta ne badde Sudan nga bayeekera bazibu nebuza Moses Ali leka yasobo yali mulwanyi nnyo bintu byandagana yali mulwanyi nnyo so kakati West Nile bayina obuzibu bwabwe ne government zibadde zibalekeredde nnyo
ezizze zibeerawo mu bukulembeze kaakati kyekyo kaakati basobola okwalayinga n'omuntu yenna enkolagana yaabwe ne Museveni sinene si ye yabanunula ennyo si ye yayeekererayo Moses Ali ye yaliyo sinene era ekibaleetera okubeera nti no ba enya babadde bagiwanyi lwandagaano ezo na Moses Ali naye tugambe nti bo kye bafunye ennyo mu gavumenti ye Moses Ali okubeera mu gavumenti naye nga bijjo nga tebana kye bafunye gwe genda olabe Zombo district genda olabe district headquarters Zombo natuuka Zombo ng'onoonyayo n'akayumba wosobola okuteeka ne firiji akalamu obulungi nga tokalaba yes nga tokalaba Zombo nfu nnyo genda olabe Moyo district nkadde naye yalema okula naye Kasozi okimanyi bino ebyokwesibako abantu nga batuuse okuwummula okimanyi oba oli awo abantu bano baalifunye omuntu ayinza okukola ku bizibu ebyalema Moses Ali kuba ye representative baadde bamulina mu gavumenti ekiseera ekimala naye alabika okuba nga takoledde lijjoni ate ng'oba oli awo singa baadde bafunye ku bantu abalala andi kati wekyali badde ekirungi tino weba promoting abantu ab'enjawulo Zombo nga balinayo w'amaanyi gundi balinayo w'amaanyi region esobola okukula then ate n'ekirala Uganda bambi tetunaba kukula nnyo okutuuka Uganda ekyetaagamu change ey'amaanyi yes change ey'amaanyi etya ntino abantu ne batuuka ne bamanya nti service delivery sikuwa muntu wa family wabula buli omu alina okufunamu kyeki kyaganye Uganda kyokola buli omu afuba mu gavumenti tubeereyo n'owaffe tubeereyo ne Kadaga tubeereyo ne gundi ekyo kikyali kyabulabe nga tekivudde mu ggwanga Uganda okula kwayo kutono twetaaga ne tuuka nga disani omanya wembanzize ndi w'emitiyana si b'emitiyana bokka n'owaaluwa yeetaaga n'ow'egindi kyekyalema kati Obote be baali bakirina ti Obote yakwata obukulembeze nti wekuba kuzimba ddwaliro ery'emitiyana lifaanana erya Nebi ery'egindi buli kitundu kyonna kifune awo twali tutambudde naye ne tumanya ne tudda ku identity politics wembanzize kuŋŋaanya abatribuyo Obote yali mulungi Obote yali mulungi kubanga yali yayigira ku bazungu abazungu we baakolanga bagezaako okubalansinga buli bantu kuba bo tebalinamu tribes muno wabula nga bagezaako ebitundu byonna buli kitundu ye service entuufu era awo we tukyabulamu nti omukulembeze ng'ojja kujja sigamba nti no ba west kaakati we balina ofuna ebifo no ng'abantu bonna bali safe mu ggwanga nga buli omu amanyi nsobola okuba obulungi oba siri mu bafuga sobola okuba obulungi ekyo ekyabuze mukyovala buli omu afuba tubeereyo n'owaffe mu regimu mu bafuga tubeereyo n'owaffe bamanyi tufunira ku baffe so singa oli abeera amanyi nti naye tuba tetulinayo baffe gavumenti ejja kukola ekyetaagisa tujja kusindika abateetaagisa ekyo kyekyabula kyovala kyekiremesayo bonna abamoza naffe abeereyo Moses Ali waffe abeereyo Kadaga waffe abeereyo Anita Amongo ye waffe we mukwata kuweerukunji abeerukunjiri ne bajja eggwanga terisobola kula so kaakati kyekyawo kaakati kyekyo so kaakati abantu beeyo tebalina nnyo nsonga gy'osobola kugamba nti no Museveni gye bamwagalako ennyo ekigenza ewala okuleka endagaano teba abaana abaliwo kale tebamanyi ndagaano zammwe tebibakwatako kyova olaba kiyinza okusiritukamu basobola okgenda si kuyinza mu 2006 Northern Uganda Besigye yagipeyitinga bbulu Northern Uganda Museveni baamukuba mu Northern Uganda olwakkoni ebiseera tebalina bye bamanyi bo olwakkoni balina ekizibu ekibanyigira ddala nga kkoni kye yakole yonna nga waafa ne bamukuba Museveni kyamukuba wala nnyo kyova olaba nti bangi bayingira mu kabineeti ye n'okulala n'ateekawo bino tugenda compensation biki n'alyoka agizza bw'atyo so ebitundu bisobola omuvaako Busoga ebizibu by'ebikajjo ebizibu by'omuceere enguudo embi bimugyeko Busoga kaakati n'ebizibu by'abantu ba West Nile bisobola omutwalako region eyo kyovola nti yafunye weroka mu Kyagulanyi balina ebizibu byabwe ebitali addressed ate tebalina nsonga gy'ogamba nti no eno yetusibe nnyo ku Museveni bo tebamanyi ndagaano ya Moses Ali n'abatono abaliwo be bagimanyi abalala bo tebagimanyi bo barespectinga kimu muntu waabwe Moses Ali gy'ali naye abalala tobibanyumiza awone bukadi Kyagulanyi bwagenda azannyo olulalalawe waliwo akakadaga yasooka n'amanya bwe mangeze bitundu King Maker oba Queen Maker yekadaga abo politics oba omukuzizza nti politics w'amawanga gaffe nga wenkulaze akyali nnyo kuba King Maker nti egindi eno ani akolayo ow'amaanyi mukanya naye abamu
bayinza okuba bakiraba bubi okkiriza otya n'owa NRM yes mu politics tetuyina ba common enemy no common friends but permanent interest woolaba nga bw'owagira kadaaga kisobola okukyusa emitima gy'abasoga ne bakwagala kikole yadde wa NRM ekikulu kuyitawo kati waliwo n'akalala olabyeko ko ndowooza yabadde mu West Nile eyo oba alina akantu keyajjo topadeo topadeo towa n'agenda mu Bakiga n'ayogera Olukiga n'ayogera Olunyankole ate n'akasembyeyo kaloba kati kensembyezaayo kugenda ku ntaana y'Obote kati biri byonna katusooke tubireke ebyokwogenda n'ayogera Olukiga kuba ebyo byo just byongera abantu kubalaga nti omuntu alina skills ez'enjawulo unifying factor abantu bonna abeesimba ku bukulu olaba Mugisha muntu yalibadde candidate mulungi naye obukulembeze bumuli wala lwaki talinako extra skill oba talent ng'ogyeko qualifications z'ayina jeno nakina kwogera nakikiwedde kiba kizibu okusika attention y'abantu buli muntu yenna yesimwe weetaaga okubeerako n'akenjawulo kojja okugira kyovola president yasambangako omupiira sajja kulembeze mulamba ali mu kisaawa ky'omupiira no bannange w'abantu nnyo mu America waliyo president bali bamuyita Warren Gamaliel Hardings yagera kuba president naye yali afuuwa bandi omanyika obandi ogubeerako n'oteekaano nga liriko erina erinnya eryeddene nga lyakwata era yabeeranga mulaale ne bandi neekumba we muntu kyataawo oyo so buli kati Kyagulanyi olw'okuba muyimbi ekyo ekyamufuula ow'ekitale nnyo kaakati n'okwogera akaakennimi n'ogenda n'okyusaamu ako nako kabeera ka talenti kaba kalungi naye kyosembezaayo ekyoge Kyagulanyi ekyokugenda mu Northern Uganda n'agenda Apache ekyo ekikolwa mu bintu ebisobola okuwa Kyagulanyi obwa president kisobola omuweesa obwa president naye kitaba si kisanja kino naye ebiriddako yinza okuba ezimu ku gesi kyazigenda okumudda ebyo ye element ekibadde ekyalemesezza abakulembeze mu Buganda okwininga support mu regions endala Buganda okuva edda nedda abakulembeze abaaningamu nnyo bapromotinganga interest za Buganda okusinga regions endala Beni Kiwanuka ye yajja n'ayawukana ku ekyo ne bagenda era nkasa n'abagamba nti eyo federal gye mwetaaga nedda tejja kusoboka nga Buganda yebeera autonomy muba mwekutula ku Uganda tulina kukola kino nti olw'okuba ebitundu ebirala binaakulaba bitya tuli mu Uganda eyawamu kyovola Beni Kiwanuka yasobola okuvayo n'awangulako ne Kalulu Omuganda kituufu yawangula Akalulu nti yasobola okuba nga ashiftinze okuva ku ndowooza z'Abaganda ne interest z'Abaganda nadda ku zeggwanga ne bagamba yono omukulembeze gwe twetaaga nga naye bwe bunyo basobola omulamu nti yes tali ku interest z'Abaganda zokka n'ab'ekindi kati bonna abazze baddawo abasinga kyekizibu ekibanyiga buli lwojjanga olaga interest z'Abaganda nti z'okukulembeza zokka babadde nga bajjira mu ssuubi jukira omukabo gwe bakolaawo gwe batuuma Ssuubi anti Ssuubi gwaliko naye kale ng'oggyeko Besigye naye bano baseggona baani bonna babadde mu Ssuubi nga buli omu alabira ddala kiri pro Buganda tojja kugipromotinga bunyolo okuwangula akalulu k'eggwanga lyonna weetaaga regions ezo zonna si Buganda yokka kyeki kyalemeseza era abakulembeze ab'e Buganda abanaalemu okulicoganizinga ekyo ffe bakasozi amannya ago baani abo n'olemu okulicoganizinga ekyo akalulu k'eggwanga kagamba awo ne Buganda naye webeera threat naye kugamba anakkiriza mu ebyo Buganda byeyagala ffe tugenda okuwagira abakulembeze b'emengo babeera open and direct anti ekirungi ekiriwo constitution yabagaana okwetaba mu byobufuzi nga institution ya Buganda bajja kukoma kwogera bwogezi bagenda kukola woki tebakkirizibwa bajja kukoma kwogera bwogezi mulondo oyo yekka tebajja kusonga ku gundi budde bututawaanya mwana kubamu ekizikiza naye tetulina kyakukola tujja kigumya ekikulu ebigambo babifuna so kaakati ekyo si ye threat ennyo eyalibaddewo ng'ate wekyali ku kabaka yekka ti kabaka yekka obwakabaka bwali nga tebuli limited nga tebukubwangako amaanyi bulina atawagira kabaka yekka ekitooke tukitema kati tebakyakisobola so naye boogera omwana jakkenkya nti gwe muleesa ffe tumuganye tumukuyiseemu ggaali gwe mugamba nti muteeketeeke ffe totunyumiza terina kyegenda kukola so ne Buganda neweekera enkya neegamba gwe genda oyogere abantu bye beetaaga ebibaluma Buganda neweneekera enkya neeyogera etya abantu bayisalirawo
si Buganda ye bakwata obwongo nti genda otiikinge besalirawo anti nebiruma tebiruma Buganda yokka. Yes. Ate n'ekira kyolina okumanya nti Buganda yewega gwe lwano gikutuleyo kyokutudde ogende mu regions endala nazo olwanaganye kuba okuwangula Buganda miliyoni ntono ez'Abaganda yadde be basinga obungi naye entono singa ojja n'okuba Bunyoro n'okuba Busoga n'okuba Gini Omuganda ne w'Abaaganyi akalulu oba ojja kawangula. So oyina kumanya nti y'Omuganda ninako advantage ndi Muganda bajja kumpagira era nja kufunayo percentage n'empagira olw'ekyo mwana waffe son of the soil Omwafrika wano kikola mwana waffe yes bajja kumpagira omwana wenda ya nakala yes naye eri ewala gye siri son of the soil ngenda kukola ntya mbagambye eki so kaakati oyina okukola ekibalaga nti yadde n'oli son of the soil naye n'ewaffe oyinayokko kaakati kino Kyagulanyi kye yakola kyekibadde kiremye abakulembeze bonna ab'omu Buganda. Obote yakola ebive era tekisoboka nabaddeko ne ssentebe empaka z'amazza ga Buganda omwami Sulaiman Ssejjengo agamba Kyagulanyi kye yakoze yatulaze kyasobola okukola yatulaze nti Obote we yakoma okulwanyisa obwakabaka wagenda otandikira yatulaze nti kitwesiza Obote zakiririzaamu Ssejjengo akyali mu radicalism ne gundi eri eya fanatism ey'Abaganda abaali abakabaka yekka. Obote bye yakola disa inawe newoba nga wali badde president olubiri wali olulumba ate ntya nawe olumunja kujja buzimbalage bulazo olubiri wali olulumba teri gwanga lyali sobola kukkiriza ekyo ne mukencha ne mulangi ya capital city mujijje ne Kampala mujitwale they and then it's a war of succession kwekutulako ogenda kwekutula ku gwanga bajja kukuba teri bonna baali bagezaako kwekutula mu mawanga gano okusucceedinga si kyangu baali bajja kukuba nakoko obusecession obwasinga okumpomera bwali bwe Nigeria kyebaabakola katanga succession byagana naye byonna gye byaggweranga nga ba elite si baabwe ate bebaganga nedda sebu bebakiga tujja kwekutulako abayivu bagamba nedda ate mukwekutula tugenda kukutula bukutuzi katundu n'abantu ate era balina okugenda kumweba muyina kufuuka nsi naye amateeka agakusobosa okufuuka ensi si mangu osobole okwekutulako si bya politics mungi so kaakati we bagamba nti no Kyagulanyi kye yakoze okugenda Obote mu bye yakola ne Muteesa yayina ensobi so Obote yekayi yayina ensobi ne Muteesa yayina ensobi yayina ensobi nja kujja kuba waliwo abantu bangi abibuuza n'ebiki ebyaliwo abantu bangi nja kujja tubyogereko abantu tubalage okusinza ku constitution ani yali alina okukola kino ani yalina okukola kino kubanga kati yatuba tugatunulira President Muteesa si Muteesa kabaka si Muteesa tutunula 62 tufunye independence 63 Muteesa afuuse president n'ebyaddira paka 66 Muteesa ng'abikolanga kuba president bali bulina kuba rotation oba bivudde ku Muteesa bwalize ku mulala omukulembeze ow'ensikirano bwe kyali kirina okuba era naye yali badde wa Busoga najja naye twali badde tumutreatinga nga president si we Busoga so tujja kubakubira mu tooki ku biki ebyawaba mukirabe nti no Obote bye yakola yabikola ali mu mateeka ebyo kitegeeza Obote ono abantu beewaabwe bakyamutreasuringa kigenze ewala neggwanga twali badde tukyamutreasuringa yadde ng'ebyo byaliwo nga Uganda abantu bangi bakola ensobi njagala okulaga Napoleon Bonaparte ya destabilizinga Europe miliyoni z'abantu ne zifa naye we baamala omuwangula 1815 bo bennyini baamuteerawo ne bamutwala ku St Helena ekizinga ne bamuwaŋŋangusa ku Angola baamuteerawo ensaka eneemulabirira bamukuumira eyo nti wona omuyisa obubi ajja kuddamu era atoloke kubanga akyalina n'abamukkiririza baali bangi ate basooka ne bamuwaŋŋangusa ku kizinga bakiyita Elba Island n'atolokayo nadda naye baayungula amagye omutwalo gumu okudda kwa Napoleon baayungula amagye omutwalo gumu bagende bamukomye yayimirira mu buyimizi agamba who amongst you can arrest his general bonna ne bakka ku ttaka nga nkwata ntya empula nadda n'abadestabilizing ebbanga ne bamanya we tumuyisa obubi tumuyise bulungi naye ng'ebbanga lyamaze entalo zokka omuntu eyakuba ne paapa n'afiira ne mukomera mujjukira eryalese gyalumba paapa n'amugamba Napoleon ofaaki oba owulira nga toyagala byenkola kati olaba
olaba bino byabajja babita batya bitanka gwegojjago kiyimira mu maaso anti kale kireme yitawo soba ekitibwa papa so kaakati eyo naye baamala naye ne bamulabirira n'Obote ensobi zaaliwo ne still yali president achievement ziriwo ze yakola twalibadde tutunula ekyo tugamba ebyasoba gwaza ku president Museveni ebisobya bimeka bingi nga bwe mugamba we yalumba olubiri n'abeerwenzoli nabo we bakyogera we bamulaba ng'Obote kati yes nabo we bamulaba so Obote kaakati Kyagulanyi ku bino byonna ebyaliwo amawanga gonna tutuuka ne twesonyiwa ebyaliwo ne tugenda mu maaso daka history one yaliwo omuntu yenna agezaako okutereeza daka history alwana olutalo olutagambika nti ogwa mu bizibu by'abalala bye baatandika nga gw'olina okubitereeza Kyagulanyi kye yagezezaako nti Buganda ebizibu ebyaliwo wakati wa Muteesa n'Obote n'abalala biza biyigganya abantu paka wa yesaawa bikome tutandike ekirala naffe tukuze twogera ku kawenkeni yatukola bubi nnyo byaggwagwe kakatooza wonoogamba ebyo genocide y'e Rwanda okimanyi nti no baatuuka ne bateekawo gundi gakya kya kooti okutwayinga abaali mu genocide disaninga gwe wanzitira abantu bange 6 baakuleetanga abantu bonna batudde ne bagamba nti gwe watta abantu boono ntiye tubuulire wabatta otya kino nakino saba ekisonyiwo n'osaba munnange ensonyiwa n'enkusonyiwa bonna gye bali kaakati baaterera baneiba ono abeera wano oli abeera wali abatta abantu baabasonyiwa nga Rwanda okugenda mu maaso mulina okuleka grudges emabega musise emabega gakyakya kooti zaatuula abantu abasukka kumpi 40,000 ne bajja ne bawa obujulizi omuntu bw'ati nti ekikulu kya byonna omuntu amanye abantu we baafa batya amanye ekituufu oli yeetonde eyo nayo justice bagita restorative justice restore si retributive oba mwakola kino baba punishing babakole bino na bino that's retributive justice naye waliyo ne restorative tutezeewo enkolagana oba rehabilitate Obaseruganda so yesaawo Obote okuza Obaseruganda kakati akenda bemuvunaana n'abaliyo abasinga ba myaka 35 baaliwo nga bigenda mu maaso tukyabawalanira ki Jima akena yaliwo nga Obote alumba olubiri yali muto nnyo kati lwaki omuvunaana yali muto teyabimanya abaliyo abasinga kaka generation baana bapya nolaga ba mama we na Muganda nnyo Emilia yagamba mwana wa Buganda Emilia kalula Obote yes kakati akena omuvunaana ki omwana wa Buganda yesaawa twerabire biri byonna tuzeewo era omukulembeze omuganda anaakola ekyo ajja kusobola okuwangula akalulu ke Uganda bayita we bwowulira ezo eyiza okulabira nti ate famire y'Obote famire eyo eyina attachment nene nnyo ku Buganda y'amaanyi nnyo ate naye baakola nabyo bingi Obote byakolerera ne Buganda bingi enkulaakulana yaliwo n'ebyo naye ebyasoba byali tebyewalika kale we tunaanenya Obote mawanga ki agafuna independence gaali safe ameka genda olabe Congo Lumumba gye baamutta so amanga gonna gaali n'ebizibu watu wa independence tali nteketeke yes amanga gasinga teyali nteketeke naye Uganda yali nteketeke abasajja batupulaningira twagenda ne Lankasa ne Tula government ki n'ebirala atanga batulekera emivuyo gyefaananyirizaako no baayagala kunoonya government eneesobola ku bizibu bya Uganda mulimu obwakabaka mulimu abalina bachifu mulimu atalina bwakabaka okufuna gavumenti eneegatta ebyo byonna obubinjabinja bususse so nabo abangeza kyabasukako ne batunoonyeza gavumenti naye ati tubeerewo abakulembeze ab'ensikirano babeere nga abapuresidenti nga naye tebalina nnyo buyinza ewawongera balina paati gye bapuleyinga wabeerewo prime minister ngaera bungereza bwe kiri batuleetera gavumenti eyali ennungi naye we yamala nejjamu amalala Obote yali akyayina amalala ne Muteesa naye ayina amalala ne bakyabye yes so kakati toyina nnyo byojja kunenya abaana b'Obote tojja kubanenya olw'ebyaliwo n'abaliwo kakati abali apaaki abalangu tobanenya olw'ebyaliwo tugende mu maaso ng'eggwanga ate akola ekyo n'osigala ku njawukana ezo kalina abanyola bajja kujjukira babodegaadi ba Muteesa lwe baatemula abanyola endayiga mu katale n'abanyola bagambe era naffe muli babi kakati ate n'abakonjo abamumbere bajjukire mu 63 abasirikale b'olubiri b'ettoolo abaatemula abakonjo Masaka yali
Goza ekyetera bano bonna ne bino byaliwo obuyeekera bw'abakonjo balwenzululu bali ekizibu kyali mpalana yaabwe n'abatoolo era abatoolo waliwo masaka ne batemula abakonjo abo baki y'empalana yaabwe n'abakonjo nabo bakyabiremeddeko era batutemula ate abakalamojja n'abaki abatemulwa emukula neba so ebyo byonna bibeerawo naye eggwanga lirina okugenda mu maaso tumuleke ekyo kigende mu maaso so kati Kyagulanyi wano aba yafunyeemu nnyo era singa babadde balina kyenkugambye obuzibu bwabwe butaba naboogerera bintu bino kiwaise think tank yes baali badde boongera obimatiza kati munoza ni Uganda singa ekyo kye boogerera ku mikutu gyonna kye boogerera naye tebalina boogezi ekintu ekirina amaanyi bwe gatyo kisirikira awo ensi neetemanya bwe buzibu bwokka so Kyagulanyi tuyinza omuyita so unifying factor yagiraze naye kaakati ekiriwo nti alina okwongera gimaintaininga abantu bakimulabemu baleme kugamba kyali accidental yakikola mu butamanya n'agenda alina okukiraga nti it was deliberate unifying factor buli woosanga ewali enkaayana ddamu ozitunuulire ozaddressinge so kaakati wano challenge yokka ekyasigadde Kyagulanyi wanadda mu Buganda wano unifying factor walina okugiragira walina wewali challenge wewasobodde okulikonsayiringa nabali komawo ne bampuuga likonsayiringa oba bagaana gwe kikola olage ensi nti nze nalikonsayirinza funa omukolo gwonna oguliko mpuuga jangu omukwate bulaze kijja kumala bumazi oba tewali buzibu newowa ku mitima mwewaana gwe kirage mu public omugwe mu kifuba mutambule mwenna yoli agaane gwe nayo kirage ensi nti nze nga basinkanye Katikkiro manyaga mwegwe mu kafuba kikole bwe kito bw'ogenda ewa Katikkiro oba ani yonna boolaba bakuwa gwe beesooke kati obuzibu bwe buli omanyiwo kati agenda ennyendo mukungwe alina okusabira Ssebina gy'aviira akalulu okusabira Ssebina gy'aviira kigaana kubuuza oli kati abo mpuga nyiga nedda tomunoonyaayo wabula mu bubaka bw'ogenda okuleeta kati wewabeera ne think tank oba osabira gy'aviira ojja kusooka owe speech yo neebaza abakulembeze bonna abakoze ekyamaanyi okukula Masaka ogikulaakulanya sooka otandike kukwebaza abala bannamayanja baani kuva ddala kuwa Vincent Bamulanga Kisempi gy'obeebase omale weebalizeemu n'empuuga yakola kinene naye kyekiseera kaakati walage sirina busibu neyandidde ne oba wasikuwalize gwe balage tolinako busibutotawaana ebyo byako Obote yabatta nga wagenze n'olikonsayiringa ono eyalya gwe otolikonsayiringa naye gwe jangu busa omuteeke mu sipiiki nti mwebaza nnyo muganda wange ebbanga n'emirimu gye wakolera nuupu n'emirala weebale nnyo naye kati tuyina abaana bapya bagenda okutambuza pate naye nga kimala abantu bajiga nalabye gundi Sseggona bamutadde ku nninga eyo amugamba oba pulezidenti owaani oba pulezidenti okawaanage naleeta Kyagulanyi olaba nkaabira mufu mubikire naye ate ankutukidde mu ngalo so kati pulezidenti mumuwa akalulu oyo naye ate ye empuuga yagambye nedda siyinza nnyina okulwana okuwa Kyagulanyi akalulu kange yalage nti approach ya mpuuga yabadde esingako kuba nga candidate parliamentary nze nange we neesimbirawo bakimbuuza ekibuuzo ekyo natuuka nga waliwo abeesimbyewo Biden President Museveni yaliwo bidandi waali nentuuka abantu nga bakuŋŋanya saabu kawunti emu tijangu nemala okwogera n'abangi ate no babeera n'abantu baabwe nga bamanyi oyo ye mubuuzi w'ebibuuzo bonna ne bajja ne batereera nambuza tulina bakandidate bangi kuba pulezidenti ffe munaye gwe kaakati agenda tukulembera gwatulaga ekye tuwaani obwa pulezidenti n'atula ebbali oyo ki atudde wali bonna batunudde akulesa oyo ki ojja otomere nentuuka ne mubuuza oli musajja mufumbwa nti ndi mufumbwa ne mubuuza wagenda okuwasa mukyalawo nze nakusalirawo oli musajja mugezi genda nimbagamba ne kuba pulezidenti sinza alina obasalirawo nange ali wano sinnamanya ani gwe ngenda kuwa wabula nninda manifesto zaabwe ndabaani amatiza gwe nja okuwa so kaakati tuya Kyagwe mumpuuga yabazeemu bulungi Kyagulanyi amatiza ayogere nange nja kusaba oba Museveni oba omulala naawe n'omulala lwaki munteeka ku nninga ng'abeesimbyewo bangi omuntu demokrasi yawa abantu ndi wankyukakyuka naye nange nina kulinda kulaba nkyukakyuka ze baleese manifesto yo negamba kinkyukakyuka ziriwa then ngende n'ow'enkyukakyuka tebikyali biri nti no amawanga edda
democracy yatuuka mu South America wabeerangayo balandiroodi babayitanga bakawudiro be balandiroodi beyo ba abataka beyo ng'osanga omutaka omu alina ettaka lyenkana Belgium obunene nga naye oyo buli we watuuka democracy atandisa awo 1920 nga gwe okuwangula akalulu olina kutuukira kawudiro omu ti nze ssebo nja kuwa bino na bino lagira abantu bo bonna balondeeza nga olulagira bonna balonde oyo kati tetukyabirina nti king maker wono walagira osobola okulagira mu baloti ne bikyukirayo so kaakati gwe onoga nti kubanga mbagambye mulonde ono balina right yaabwe so gwe baleke balage right yaabwe bagikozese bulungi bamanye ow'okulonda tweyanziza atugoberedde tetusobola kusukka wano olwakadde nawo katutwala kiyumba anaagwa naye bwetuli beerako ku DKTV beera ng'oyitaayita mu buli sabbiiti tujja tukasuka mu mpolampola program zobo nsubira tekaba tekakukoze bubi ne comments bateekeko wotokanyiza nange teekawo nti sikanyiza nawe lwakino nakino nti wano olimbyemu nedda kyaliwo ekiti naye si kuvuma buvumi naye ramanyi tulina abantu abali civilized amanyi ngeri gye bateekawo okulaga obutali butakkanya naawe kale katukuteera awo